mu mawulire agakagwawo we twogereranga ebya Ssaalongo Erias Lukwago si birungi oluvannyuma lw'okubeera nti tumaze okukakasa nti Erias Lukwago akwatiddwa era nga byabadde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba nti Erias Lukwago agenda kumusomesa olulimi Oluswayiri nti ku luno tagenda muyigiriza Lunyankole ono agenda kuyiga Luswayiri naye nga nsonga ki egambibwa okuba nti ekwasiza Erias Lukwago. Jjukira Lukwago ono ye looya wa Dr. Kizza Besigye. Kizza Besigye mu kukwatibwa abadde agenda maaso n'okubaako emirundi gyaleetebwa mu kkooti kakati ngenda kukubuulira 4 engeri amagye naddala ekibinja kino ekya SFC bwe kigenze maaso n'okuba nga kisalako amakaage. Nkuleetera ebigambo bya mutabani we n'enkuleeta n'ebigambo bya Nnaalongo mukyala we nga balina bye bannyonnyola ku butya abasajja bano lwe baasazeeko amakaage naye tebasoose kumusangayo ebyaddiridde byonna ogenda bitegeera. Ssaalongo Erias Lukwago mu bimu ku bigambo byasembyeyo okwogera nga tannakwatibwa yasoose neewera era yalabiddwako ng'agamba nti ssaawa yonna tuli mu kuyigga General Muhoozi Kainerugaba ku nsonga eyo gy'olabaawo. Jjukira gye buvuddeko amawulire gaafuluma nti Dr. Kizza Besigye asuuwinze General Muhoozi Kainerugaba amututte mu kkooti kwebyo ebigambibwa okuba nti alina amateeka g'abadde amenya ng'amateeka ago obanga Besigye asinzira ku bigambo General Muhoozi Kainerugaba bye yajjanga ayogera nti Besigye agenda kuttibwa bulabula n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Besigye n'ayita mu bannamateeka be era nga bannamateeka be ye Lord Mayor Erias Lukwago abaddeko wenjogerera nga kakati n'obwa Lord Mayor yamaze dda okuba nga ekisanja kye kikomekkerezebwa. Kakati Ssaalongo Erias Lukwago nga tannaba kubanga akwatibwa yavuddeyo n'ategeeza nti ndi mu kuyigga General Muhoozi Kainerugaba ngende maaso n'okumusaavinga muwe ebiwandiiko ebiraga nti kkooti essaawa yonna egenda kubeera ng'emusamoninga ebigambo ebyo lwabyogedde embeera we yatandikidde ogenda maaso n'okuba ng'eyonooneka. Baffe nga bali luzireyo tujja giraba nga babaleese wano naye na application gyataddeyo kati olusozi gambalaga leero olutalo luliwo lwa kuyigga Muhoozi kumusaavinga application bamuwadde ennaku 7 yeewozeeko. Ssaalongo Erias Lukwago ngenda kukumalirayo akatambi agambye olutalo lwaddako kwe kuyigga General Muhoozi Kainerugaba amusaavinge amuwe empapula ezo era ti mu nnaku 7 ateekeddwa ogenda mu maaso n'okubeera nga yeewozaako kweza ensonga. Wabula General Muhoozi Kainerugaba wano we yasiikuulidde n'atandika okutwitinga tweets ez'okumukumu era ng'alabula Ssaalongo Erias Lukwago ku biki ebiyinza okubeera nga biddirira. Ngenda zikusomeramu awo tugenda ziyitayitamu otegere nti bino ebintu birabika bitandise okuba nga biwanvuwa naye nga Erias Lukwago bwe yabadde nakola kino ebibadde byogerebwa bibadde bikulaga bulazi ku makya lunaku olwalero ne bigenda maaso n'okuba nga byeyoleka. Wabula wenkoledde akatambi kano ngenze ku mukutu ogwa General Muhoozi Kainerugaba nga guliko ekifaananyi ekyo n'awandiikako ebigamba nti ongea Kiswahili ku mukutu oguli official ogwa General Muhoozi Kainerugaba era we ndikodingidde vidiyo eno ng'ekifaananyi ekyo ku mukutu gwe kimaze eddakiika zibadde nga 2 nga yakakiteekayo. Wakati mu bino byonna ebigenda mu maaso simanyi oba oyo ye Erias Lukwago simanyi oba muntu mulala naye ng'engeri gyakipositinzeeyo nga kiraga nti alinga ye sitegedde oba ye naye gwakirabako osobola okunnyambako n'otegeeza ensonga nga bwe zigenda mu maaso n'okuba nga zitambula. Wabula ekyewuunyisa poliisi ebadde erina okuvaayo ne statement wabula n'abasirikale simanyi oba nabo batya mukama waabwe oba kiki. Kituuma Lusoke bamubuuzizza Ssaalongo Erias Lukwago akwatiddwa. Kituuma Lusoke agambye nze wenzijidde wano nga sinnabimanya naye ng'ate bibadde byamaze dda okutegeerekeka kubanga aba SFC baasazeeko amaka ga Lukwago ewakaliga ku makya. Kakati Kituuma Lusoke simanyi oba atidde kubaako kyayogera naye biyinza omuzaalira akabasa kubanga jjukira ku makya General Muhoozi yakedde kubaako baagoba ate oyo mumumanyi. Kakati wuliriza njagala kukulaga bigambo bya Kituuma Lusoke then nze gye nkutwale mu nsonga enkulu otegeere nkuleetedde ebigambo bya mutabani wa Lukwago nga nnyonnyola ebyabaddewo. Ngenda kukuwa ku bigambo bya Nnaalongo mukyala wa Lukwago nga naye annyonnyola ebyabaddewo then nkuwe n'ebigambo ebimu ku bya mikwano gye omuli ne Medad Lubega Sseggona nabo baliko bye boogedde nga bwe tugenda maaso n'okuwa ekiwandiiko ekiraga ensonga yennyini ddala lwaki Ssaalongo Erias Lukwago akwatiddwa. Kakati wulira Kituuma Lusoke w'agambye. Somebody has talked about the arrest of the Lord Mayor former or emeritus Honorable Erias Lukwago. I'm not aware. Yagambye I'm not aware ati ye talina kyamanyi naye ekyewuunyisa bino ebikolwa ekyamazima bimenya amateeka era okusinziira ku nsonga nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula bino ebikolwa bimenyera ddala amateeka era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo nga bino abadde abyogerako era yayogera gye buvuddeko naye ekyewuunyisa abamu ku babadde bamubuleminga abamu
batandika mpola okugenda maaso n'okubanga waliwo embeera batuukako. Ngenda kuwa ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu, then nzije n'akalango, oluvannyuma nzije nkusoosotolere nkuwa ekiwandiiko, then nkuwe ku bigambo bya muntu yenna ababaddewo. Kuleetera ebigambo bya mutabani wa Erias Lukwago. Oyinza okubadde tomumanyi, alina abaana abakulu naye waliwo omu asangiddwawo aliko byayogedde. Ngenda kuwa ebigambo bya Nnaalongo Erias Lukwago, mukyala we agenze maaso n'okubaako byayogera, naye ye tasigadde na mu mbeera nnungi. Naye nga bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda maaso n'okuba nga abirabulako. Bambuuzane ku nsonga ya Muhoozi gyagambye nti ejja kumusangako omutwe. Okutiisatiisa okwo si kutwala nga kya bulijjo, kuba manyi nti omuntu y'omu yakulira okuwamba abantu baffe bangi tebaddangamu kulabika. Omuntu y'omu yenyigira mu kutulugunya omuwandiisi w'ebitabo Nakingu gwe bayita Kakweza Abasajja. Yabagamba nti ye tayinza bitwala lightly, tayinza genda maaso na kubanga ate abibuusabuusa, kubanga munnange tomanya omusajja ayinza obyogera ne mulowooza nti asaaga kumba akitegeeza. Omukulu apositinze ekifaananyi kino nange kintiisizza, simanyi oba ddala ye Erias Lukwago, naye mmwe abamanyi okutunulira ebifaananyi ne mubisoma mujja tuyambakawo mu comment section mutubuulire. Naye ng'ekifaananyi ekyo kiteekeddwa ku mukutu ogwa General Muhoozi Kainerugaba oguliko ne blue tick, era omukutu gwe kwazza tweetinga ebigambo byonna ebigenze maaso n'okubanga byogerwa, kubanga okuva bino lwe byabaawo azze nga atweetinga n'ayogera ebigambo ebyo n'ategeeza, era alina we yagambira ngu he summoned me, yansamoninze. How do you dare to utter those words? Only Muzeeyi can summon me. This fool will learn the lesson he has been begging for. Awo n'awandiika ebigambo ebyo, yagambye nti nansamoninga, osobola otya okufulubutukamu oba okwogera ebigambo ebifaanana bwe bityo, nti Muzeeyi yekka yasobola okunsamoninga. N'agamba omusirusiru ono agenda kufuna lesoni gy'abadde ng'anoonya. Byabadde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Teyakomye ku ebyo, yayogedde ebigambo bingi nnyo era ku mukutu gwe ogwa X. Byonna ngenda genda maaso n'okuba nga mbikuleetera, naye njagala osooka owulirize eggulire lino nga tonaba kujajinga. Genda mu comment section wandiikayo gwe kyotegedde ensonga nga tukyagenda maaso n'okuba nga ate tuzikutuusaako. Nkugambye Erias Lukwago ye looya wa Dr. Kizza Besigye, era ebigambo bino byonna bibadde bisinzira sayidi eyo ne bigenda maaso n'okuba nga bitambula. Kakati nga bulijjo tusooke tujjewo akalango kano, oluvannyuma lw'akalango ngenda kujja nabyo byonna ngende maaso n'okubanga ate mbikutuusa. Kuba tonaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo, ate tubeere nga tutambula ffenna. Nsonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribinga kikole. Atubeere nga tutambula ffenna ku mukutu ogwa Red Zone TV n'okuweerezanga amawulire ago ge tulowooza nti weetaaga ogenda maaso n'okubanga ogamanya. Kakati wuliriza, tuli ku nsonga za Ssaalongo Erias Lukwago agenze maaso n'okubanga ate akwatibwa abasajja ba SFC bagenze maaso n'okubanga basalako amakaage bamukutte, naye wenjogerera waatwaliddwa tewannaba kubeera nga wategeerekeka. Wabula ekisinga okwewunyisa era n'ekisinga okutiisa kwe kubeera nti ebigambo ebitambulira ku kukwatibwa kwe bitanze okubanga bibaako be bitiisa. Ekirala ekitiisa kwe ekifaananyi ekyo ekifulumye, ng'ekifaananyi kiraga oli akipositinze alaga oyo ye Lukwago, naye nze naawe simanyi wasobola okya-identifyinga nti yeye, era ng'agamba nti ono ku luno tebagenda muyigiriza Lunyankole, bagenda muyigiriza Luswayiri. Nja kusaba bw'oba tonaba kubanga commentinga ombuulire gwe oba otunula olaba ng'oyo ddala Lukwago oba tuleme kutyanga waliwo ensonga endala. Mukutu oli ku gwa Red Zone TV webali kubanga okyagoberera, oba tonaba kubanga osubscribinga kikole, tubeere nga ate tutambula ffenna. Gye bwakeeredde ku makya drone zaasose ne zeebulungulula amaka ga Erias Lukwago, era drone zino mu kwebulungulula amaka gano twapositinze ffe omukutu ogwa Red Zone TV bw'obanga ogugoberera ku Facebook. Twakuteereddeyo emboozi eyo nitukugamba nti amaka ga Lukwago tulabanga agasaliddwako naye tunnamanya ki kigenda maaso nakubanga kyapeninga, kumbe abasajja bayingidde dda ne munda.
Finally, drone emu erabikiddwako nga eyingira munda mu kikomera kino. Yanga bw'olaba nti kati SFC yeri in charge of kikomera oba maka ga Lord Mayor Elias Lukwago. Embeera yegyolaba nga kati drone eyingidde munda maka ga Lord Mayor Elias Lukwago. Drone eno teriko namba yonna naye ng'ogiraba nti taking a position ate nga ate ne wabweru wano waliwo endala ate ngezaako taking a position. Singa yabadde ayogedde nabo. Nga bwe mbadde nkunyonyola babo bamaze okumuyingiza drone eri eyingidde munda gyegambye tabaddeko na number plates. Yembeera eri wano mu maka ga Lord Mayor Elias Lukwago. Njagala mbe nga kutegeeza nti okyogera oba okola coverage nga bwewegendereza nga bwolaba Lord Mayor bamutute mu mmotoka ezo z'olengedde. Maka ga Lord Mayor Elias Lukwago gayingiddwa bayingidde munda nga balinye bulinnya ekikomera tumaze okukirinya embeera eri wano ewa Lord Mayor Elias Lukwago. Bw'atyo finally n'agenda maaso n'okuba nga atwaliddwa naye nga mukadde ako watwaliddwa abadde wazibu wa kutegeera naye nga Elias Lukwago ekiviiriddeko kino oba ekiviiriddeko genda maaso n'okuba nga atwalibwa kwe kubeera nti abadde lawyer oba ngana kati saabadde wabula ye munnamateeka ali mu musango gwa Dr. Kizza Besigye eyagenda maaso n'okuba nga akwatibwa era ye munnamateeka abadde ali supposed ogenda maaso n'okuba nga asaavinga General Muhoozi Kainerugaba abeere nga agenda mu maaso ga kooti kati nno nga kino kiraga nti ne bandi musaavinze mu kooti abadde tasobola kugendayo nakubeera nga ate asimbibwa mu maaso g'omulamuzi abeeko byannyonnyola era ebyo byagenza okujja nga tumaze okuba nga tufuna ekiwandiiko kino ne ngenda maaso n'okuba nga nkikuwaako kopi bw'obanga wabadde ogoberera. Kati nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Nnaalongo wa Ssalongo Elias Lukwago nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya mutabani we njagala nsooke nkuyitire mu kiwandiiko kino ekinnyonnyola ezimu ku nsonga oba oli awo lwaki Ssalongo atwaliddwa Elias Lukwago mu kifo ekitanaba kubanga kitegeerekeka bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna kakati wuliriza. Batugambye nti former Kampala Mayor Lukwago arrested at home. Kampala abadde Mayor wa Kampala Ssalongo Elias Lukwago akwatiddwa drone newankubadde ng'ezimu ziriko ennamba naye nga waliwo ezibadde teziriiko number plate nga n'abalimu bagenze maaso n'okuba nga beesabika face masks n'okulaba nga tebategeerekeka. The president of the opposition People's Front for Freedom PFF and the former Kampala Road Mayor Ssalongo Elias Lukwago was Monday morning seized from his residence in Wakaliga under circumstances that remained unclear. Naye nga ate kati mukadde kano zirikkiri era tuzitegeera nti Ssalongo Elias Lukwago nga ye president w'ekibiina kya PFF ekimu ku ebyo byebadde bivuganya obwa president ekibiina kino akyali wamu ne FDC ye najja nankumi ekigenda maaso n'okuba nga ate kyekutulako ne bakola PFF People's Front for Freedom agenze maaso n'okuba nga akwatibwa. Uliriza. Details surrounding the operation and any case linked to his arrest were not immediately unavailable. Nti mukadde ako bamukwatidde
ebimukwatako ebikwata ku musango gumuvunaanibwa n'ensonga lwaki atwaliddwa byabadde biri anikkiriya nga tusobola kubitegeera naye nga kakati njagala okutegeeza nti byemazudde okuba nga bitegeerekeka. Lukwago had been scheduled to appear for a television interview at his Kampala office but later opted to conduct it from his residence according to sources close to him. Nti Lukwago yabadde alina interview n'omukutu ogumu era ogenda okulira ne mutabani we nga abinnyonnyola, yabadde alina interview n'omukutu ogumu wabula n'atagendayo n'abategeeza nti interview eyo leka tugihavingire ewaka ewange ewakaliga. He was also preparing to legally serve court documents on Chief of Defence Forces General Moses Kainerugaba according to PFF. Nti era mukadde ako yabadde alina mu kwetegeka kugenda maaso n'okuba nga asaavinga oba nga atwala empapula eri General Moses Kainerugaba nga ye CDF Chief of Defence Forces okubeera nga amusaavinga kubanga yabadde amaze okuba nga akubibwa mu mbuga z'amateeka. Erias Lukwago yingeri gyali nti ye munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye ate nga wali batugambye nti Besigye yasuuwinze General Moses Kainerugaba. Kati Lukwago yabadde agenda maaso n'okuba nga atwalayo empapula kuba yakulembera legal team eri mu musango ogwo. Border riders in the neighborhood said they noticed security operatives in the area as early as 6 a.m. They reported seeing one numberless vehicles and another with registration plates carrying an estimated 8 people dressed in military uniforms and civilian clothing. Abamu ku boda abali okumpi n'amaka ga Erias Lukwago bategeezezza nti balabye ku drone ku makya batandise ziraba nga ssaawa ziri 12 zennyini ez'okumakya ne balaba emmotoka ezimu nga teziriko number plate endala nga ziriko naye ng'emmotoka zonna kika kya drone. Ate mu mmotoka ezo nga buli emu erimu abantu abasukka 8 nga ba SFC, abamu nga bali mu byambalo by'amagye abalala nga bali mu leeya. Ne bayitegereza era ne babuuza ddala kiki ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso. Oyo ye Nnaalongo Erias Lukwago. Witnesses told this publication that the operatives entered the premises by scaling the perimeter fence before uliriza batuuse ku gate ndoza ne basensinga nti omukulu yandibanga taliyo basse ekyo yandidduka ne bagenda ne balinnya perimeter wall ne bagenda maaso n'okuba nga basala buli ekibadde kiyinza obbalemesa. Waliwo ssengengo yateekebwa waggulu ne bamukutula n'ebyuma bazze nabyo era nga beetegekedde ddala n'ekikwekoto kye bagenda maaso n'okukola ne babuuka ekikomera ne bayingira munda. Era bwe batuuse munda njagala okutegeeza nti batuuse banoonya omu ku omu. Era mu kunoonya abantu ab'enjawulo nga babadde bagenda ogenda maaso n'okuba nga baagala babeere nga bafuna ekituufu ekigenda maaso bwe bumu ku butambi obuzze bulabika nga ne area yonna neighborhood yonna eya Erias Lukwago yonna ng'esaliddwako. Kakati eyembeera ebadde okumpi n'amaka ga Lukwago. Amaka gonna ne banneiba nga bonna basaliddwako era nga buli omu yeebuuza kiki ekigenda maaso. Ssaalongo Erias Lukwago mwaka akadde abantu nga balowooza ayinza okuba taliyo. Batugamba nti PFF has condemned Lukwago's arrest, accusing the government of using security agencies to suppress political dissident. Ab'ekibiina kya PFF bavumiridde ekikolwa kino ekyokukwatibwa kwa Erias Lukwago naye ngujjukira nkugambye bino si gwe mulundi ogusoose. Ebintu nga bino bizze byapeninga bizze bibeerawo nga General Moses Kainerugaba agenda maaso n'okubaka ebigambo bya tweeting ebimu ngenda bikusomerako ojja agenda maaso n'okuba nga obitegeera ng'ayogera ku ngeri oba n'ensonga lwaki Ssaalongo Erias Lukwago agenze maaso n'okuba nga ate akwatibwa n'atwalibwa eyo ewatanaba kuba nga wategeerekeka. Kakati zibadde teziri busa n'omukutu ogwa The Observer nabo ne bagenda maaso n'okukonfaminga nti byowulira ku mukutu ogwa Red Zone TV kituufu amaka ga Ssaalongo Erias Lukwago gagenze maaso n'okuba nga gasaliddwako era bw'atyo agenze maaso n'okuba nga atwalibwa. Ebiwandiiko ebyo oba obyagala ojja genda ku mikutu egyo ojja kuba nga osobola obifuna obifune mu bujjuvu naawe osome documents ezo ogende maaso n'okuba nga otegeera ekituufu kibadde ki. Maka ga Ssaalongo Erias Lukwago gasaliddwako wabula we batuuse awo oluvannyuma lw'okuba nti bamaze okuba nga bagasalako mutabani we ne mukyala we baliko bye boogedde era bye boogedde kyekifaananyi ekituufu ekiyinza okuba nga kikuweebwa gwampuliriza. Mutabani we bw'ati ye bw'agambye ono mwana wa Ssaalongo Erias Lukwago wulira bw'annyonnyodde.
nabadde actually nze nadde sibiri nako kubanga nadde sibitegedde ebyabaddewo ku makya. Kwe kuŋŋamba nti abapoliisi babaddewo okuva saawa meka, babadde nga saawa 12 awo nga bamulinze. Kati ne basooka ne bakebera emmotoka ku makya eya mami wange ng'atwala abaana ku ssomero, tebamusanzeemu ate ne batandika okumulinda. Kati abadde alina interview ne Sanyuka, badde balina okumitinga ku office, kati nze kyembadde neetegekera ate n'abagamba nti tasobola kujja. Kati tasobola kujja ku office kubanga badde balina okubeera naye ku office, naye n'agamba kabajje wano. Kati interview ebadde short, tebagenze into detail. Yabadde abagamba nti obuzibu obutuuseeko, n'agamba maybe tujja scheduling another time. Kati after that I was actually seated outside. Ne bajja ne babuuka ekikomera, basaze Babdwa ne babuuka ekikomera. Kati mu kuyingira ne bagenda mu kisenge ne bamugirayo eyo ne bakyonyiza mami wange. Kati ebyo byaguddewo. Mami gwe bakyonyiza n'ayingira mu Ssaalongo w'abadde. Mami yababuuziza mumutwala wa, tebamugambye gye bagenda mutwala oba kye bagenda mukola, naffe tetumanyi. Waliwo ebintu ebibadde muwereekereza ab'ebyokwerinda bano, okubadde pressure bagita ekyuma high pressure machine n'eddagala, bali tutto oba babirese? Ebyo tetumanyi kubanga batuyisizza mu ngeri gye tetegeera, kubanga yabadde abagamba at least ko mutwale pressure machine nerina eddagala eddala kubanga tali bulungi. Ne bagamba ebyo tetubyetaaga ng'ebyo bawoza, ate nga musajja mukungu tasobola badduka. Omba muzze mwogere talina buzibu. Tewali kirala kye batutte mu nju eno okuggyako ye? Batutte ye yekka, ffenna batulese. Wadde ebiwandiiko oba ki? Nti tebalina kyakutwala, kati balabye nga tebalina kyakutwala ne batwala ye yekka. Tebatutte kiwandiiko, tebatutte kintu kyonna kirala. Naalongo ali mu mbeera ki? Naalongo agezaako okukuma, tali bulungi, naye tusaba Mukama atujjirire. Weeye mutabani wa Ssaalongo Erias Lukwago era agambye Ssaalongo Erias Lukwago mulwadde, ekyuma ky'oyibulidde boogerako pressure machine kye kiyinza okumuyambako okussa singa aba atuuse mu mbeera eyinza okukyetaaga. Naye abasajja babagambye ebyo tetwagala kumanya, bo bamututte nga bwe bamututte. Naye nkugambye ekifaananyi kino ndowooza kankirekewo kibeere nga kirabika. Ogenda kugenda maaso n'okumbuulira olabira ddala nga Erias Lukwago yennyini, kubanga wendikoodingidde vidiyo eno kifaananyi mu bihoza abadde yakakiririizinga ng'akitaddeyo n'ayogererako ebigambo nga bw'obiwulidde mbikugambye, ng'alinga agamba nti ongea Kiswahili, kabanga yasose n'atwitingako nti ono ye agenda mumuyigiriza Luswahili, tajja mumuyigiriza Lunyankole. Kakati mutabani wa Erias Lukwago aliko byayogedde, wabula abadde yakamala okubaako byayogera ne tufuna ebigambo ate ebya Naalongo mukyala wa Lukwago. Naye kansooke mukuwe nga tetunaba kubanga tugenda kubalala. Bwe mmala okuwa ebyono ngenda kuwa ku bya Sseggona nga bwe ngenda maaso n'okukulaga embeera nga bwe genda maaso n'okubanga etambula. Sooka owulirize Naalongo. Kubadde ku makya ssaawa nga 4 Ssaalongo abadde amaze okulya ekyenkya, alina ab'amawulire abamulindiridde wansi. Bw'amaze okwogera nabo tugenza okuwulira nti waliwo abaserikale abayingidde, batugambye basaze ssenninga awo waggulu. Ne bayingira, babuuka ekikomera ne bayingira, ne bajja ne bamunoonya buli w'abadde. Bamusanze mu kisenge, bazze mpola ne bakonkona. Mbadde manyi mwana yakonkonye okutunuulira ki ekigenda mu maaso. Ne mbagulidde nzokanga nsinga. Babadde bangi, simanyi oba yunifoomu ya SFC, babaddemu ne bajja ne bamuarrestinga. Ngezezaako okuresistinga. Kuliko omu abaddeko ndowooza ye komanda waabwe kuba yeetabadde mu yunifoomu. Nankwata omukono n'agunyoola, nankuba amagulu n'engo wansi ndowooza kubayita akalati, nankuba akalati.
niba wansi ne bayingira ne bagenda ne bamuggyayo bamugamba leeta essimu ne batulatulako around ndowooza tebalaliwo kituusa batetuusiza mumbi yali twala ne bamufulunya ng'awanise emikono bw'ati tutuuse endowooza okwitinesinga kye tutalabangako ebintu bya Amin wadde tubisoma bisome mawulire. But I think this is a main regime regenerated through Muhoozi. It is really bad. It is really bad. Bwabanga alowooza nti agenda okuddako okutufuga ng'agenda tufuga bw'ati. Already we are saying no. Atayina kintu kye yali aganye kurespectinga nti niboleeta summons n'omuserving akeera enkya n'areportinga. Lwaki tebaakoze ekyo okutuuka okulinnya ekisaakaate ne bajja ne bayingira ne bamenya enzigi ne bayingira mu bisenge talina kyeyabye temamukute nti ya bino webiwedde oba ebigambo bino nga bikyagenda maaso n'okwogerebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aliko byayogedde era ebigambo bye ngenda kubeera nga mbikutuusaako gwampuliriza ayogedde ng'ayita ku mikutu gye egy'enjawulo omuli omukutu gwa Facebook omukutu ogwa X n'emikutu emirala era naye avumiridde kino wenjogerera nga social media etandise okugenda maaso n'okuba nga ekwata omuliro wenkoledde akatambi kano Robert Kyagulanyi Ssentamu nga sinnakuwa bigambo bye njagala nsooke nkuzzeeyo k'emabega ebigambo bye bimu ebikozeseddwa ku Erias Lukwago ebyakozesebwa ku Dr. Kizza Besigye bizze bikozesebwa ku bannabyabufuzi naddala abanene bano Robert Kyagulanyi Ssentamu azze nga alabula era yabyogerako n'agamba nti nze ebigambo by'oyo omusajja sibitwala for granted kubanga ye muntu y'omu ebigambo ebyo sijja bimwogerera njagala nkuwa akatambi kano then oluvannyuma lw'akatambi ngenda kukuleetera ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ku nsonga eno yennyini eya okulaba nga Erias Lukwago agenze maaso n'okuba nga akwatibwa sooka owulirize bino bambuze ku nsonga ya Muhoozi yagambye nti ejja kubasangako omutwe okutiisa kisooka si kutwala nga kya bulijjo kuba manyi ti omuntu y'omu yakulira okuwamba abantu baffe bangi tebaddangamu kulabika omuntu y'omu yenyigira mu kutulugunya omuwandiisi w'ebitabo nakingu gwe bayita Kagonza Abasajja ye kennyini era n'avaayo ne yeewaana abantu be bamu bennyini ye ne kitaawe bafubye nnyo okunsaanyaawo Katonda yansimatula Maaluwa baali bazze kuntemula ye tekuvuddeko baali bazze kuntemula so ye okwogera ekyokuntemula si kijja era si kibuusabuusa naye njagala omugamba nti simutya nga bwe sitya kitaawe ate oba sitya sitaani mukama waawe kati gwe lwaki mbatya twe Katonda yatukuuma so tetubatya muli badde okukola kyonna temusobola tutta tumalawo bwe mba nga nkyali mulamu nja kubabeerera kizibu ate we naafa nja bafuukira kizibu nnyo kati njagala mumanye nti nze ng'omuntu sibatya n'omulundi n'ogumu tubiraba byawandiika tuliyinza ejasi lunaku Yohana kwake Mungu asiteke wali akamenya hiyo kakuni naye kutoka kasoleza naye kati nekira lweba nenye mukulu nyaze kubajukiza mbeera magere awo biseera byange by'eddembe mbeera busaabala biseera byange by'okuweereza mbeera wano wemba nkyadde esiba bannamboozi ejja kunsanga wa Zaake ejja kunsanga wa Lugongoya ejja kunsanga wa Musisi mbeerayo Yes, bye bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu abye yayogera gye buvuddeko wabula kakati n'olwalero aliko byayogedde byenjagala okugenda maaso n'okuba nga nkuwa atwetinze emirundi ebiri era nga alabula mu ngeri ku nsonga y'emu asoose n'ateekayo ebigambo bino just learned of the violent abduction this morning of the former Kampala Road Mayor Advocate Salongo Erias Lukwago as he prepared to serve court summons upon Museveni's son General Muhoozi Kainerugaba. Lukwago is a lead lawyer in the bogus treason case against Dr. Kizza Besigye and in a case Besigye filed against Muhoozi for abducting him from Kenya, torturing and undertaking to kill him from prison. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye n'akategeera era ntegedde ku kukwatibwa
kwa Ssaalongo Erias Lukwago munnamateeka ali mu musango ogwa Dr. Kizza Besigye omusango ogw'ekisiru bw'atyo bw'akyogedde oba omusango ogutalina makulu n'ategeeza nti Lukwago ono gwe mulaba yakulembeddemu kye bayita legal team eya Dr. Kizza Besigye era yabadde ateekeddwa okugenda maaso n'okuba nga asaavinga Dr. General Muhoozi Kainerugaba summons eza kooti ku musango Dr. Kizza Besigye gwe yateekayo oba gwe yamuloopa mu kooti nga amuvunaana okulaba nti yawambibwa e Kenya ne bamuzzaano ekintu ekimenya amateeka kubanga omuntu bw'omukwatira mu ggwanga eddala bw'omuleeta mu ggwanga okumuleeta wano Kenya oba Kenya yali erina confirminga nti akwatiddwa era ne kooti ye Kenya yali erina biyingiramu kati singa era kigambibwa nti singa byagoberera amateeka ago kyandibadde kizibu nnyo oba oli awo kwanguwa okumuzza wano kati Kenya yabyegaanye ne bategeeza nti bo tebabimanyi nako ebya Besigye okukwatibwa e Kenya kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba yensonga lwaki omusango aguyise bogus era agamba nti ezimu ku nsonga Besigye ze yadde avunaana General Muhoozi Kainerugaba omukwatira Kenya ne bamuzza wano ekyokubiri kumutulugunya ng'ali munda emabega w'emitayimbwa ekyokusatu kutiisatiisa nga bw'agenda okumutta yagenze maaso n'agamba on Muhoozi's orders, military men have raided and abducted Lukwago from his home in Wakaliga before whisking him away in a drone to an unknown destination. The abduction has been confirmed and closely followed by posts on Twitter from Muhoozi, boasting that he has taken him to the basement to torture him just like he did on Comrade Eddie Mutwe in April 2025. Nti, ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba, abasajja b'ebyokwerinda nga bali mu uniform z'amagye basazeeko amaka ga Lukwago ne bamuwamba e Wakaliga ne bagenda maaso n'okubanga bamubuzaawo ne bamutwala mu kifo ekyanaba okubanga kitegeerekeka n'agattako nti okuwambibwa kwa Lukwago kuno kuli confirmed olw'ensonga nti posts oba tweets General Muhoozi Kainerugaba zaddatika ku Twitter oba ku X zigenda maaso n'okubanga zikikkaatiriza abadde yeewaana nga bw'amulina era nga bw'amututte mu basement ogenda maaso n'okubanga amucunya era nga bwe yakola ku Eddie Mutwe mu mwezi ogwokuna omwaka gwa 2025 nawunzika ng'agamba I call upon all us to reject and resist this brazen impunity. Uganda will be free. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo n'awunzika tweet egenze maaso n'okubanga esooka gy'ataddeyo wabula olumazaawo n'ateekayo tweet endala ku bino ebigenze maaso n'okubanga biddirira bw'ati bw'abyogeddeko era mu ngeri ey'enjawulo okwongera okutegeeza eggwanga. Wuliriza, Robert Kyagulanyi Ssentamu wano abadde ayanukula bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba byatadde ebitambulidde ku kifaananyi ekyo kyenkugambye okwongera okukakasa nti oyo Erias Lukwago gwe bataddemu eyo embeera. Robert Kyagulanyi Ssentamu atwitinze era nga mu tweeti ze ekifaananyi ekyo naye kyasinziddeko n'agamba nti ono Erias Lukwago era naye ng'alinga akakasa bw'ati bw'agambye mu tweeti eyo. Uganda in 2026, Museveni's son just released a picture of his captive advocate Erias Lukwago. Nti bino biri mu Uganda mu mwaka guno gwennyini ogwa 2026 era mutabani wa Museveni agenze maaso n'okupostinga oba okutweetinga ekifaananyi ekyo eky'omuwambe we nga si mulala ye munnamateeka Erias Lukwago blindfolded bamusibye amaaso. Musango ki ogumuvunaanibwa? Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye bw'ati attempting to serve him court summons. If he can do this to an outgoing Lord Mayor of Uganda's capital city, former MOP and a senior lawyer, imagine what he does to our ordinary supporters who are abducted day in and day out. Nti, ekikwasiza Erias Lukwago kugezaako kukola tteeka lyekimulagira kyerimulagira okusaavinga omukulu ne court summons ezibadde zirina okugenda maaso n'okubanga zimutuukako kubanga omusibe yamutwala mu kooti. Ono just munnamateeka w'oli era abadde akwata mpapula kuzitwalayo then kooti erindirira omukulu lwanajja mu kooti awere ennembe n'egyo emisango kakati nga gwe musango ogumuvunaanibwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'awunzika ng'agamba kati olaba bino babikola omuntu abadde road mayor, olaba bino babikola omuntu ng'abadde yaliko omubaka wa parliament, bino babikola omuntu nga munnamateeka ku mutendera ogw'eggwanga oba ogw'ensi yonna national level. Kakati saasira ba foot soldiers n'abantu ba bulijjo abadde bawambibwa kumpi buli lunaku nga leero bawamba n'enkya bawamba. Olowooza kiki ekiyinza okuba nga kibakolebwako? Olaba ono bamukoze bino. Robert Kyagulanyi Ssentamu abuuza olowooza kati bano abalala kiki ekiyinza okuba nga kibakolebwako eyo gye tutaba? N'awunzika ng'agamba bw'ati and yet Museveni still has the audacity to say anything about Idi Amin. Nti nga bino bimala okubaawo
nga General Yoweri Kaguta Museveni akyayina ne byasobola okwogera ku bukulembeze bwa Idi Amin tikati ku bonna ani mubi. N'agattako the world must not look on, ensi teteekeddwa kutunula butunuzi nga bino biba. There will be accountability for these crimes against humanity. It's only a matter of time. Nti wajja kubaawo akaseera k'okuwera ennemba na bino, wajja kubaawo akaseera k'okusasulira bino n'okubinnyonnyolera, wabula just kabakadde. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ku nsonga bwe zigenda maaso n'okuba nga zaapeninga Ssaalongo Erias Lukwago. Bw'atyo agenze maaso n'okuba nga atwalibwa era ng'awambiddwa oluvannyuma lwa bino byonna. Kakati njagala kuba nga nkuwa Lukwago ebimu ku bigambo byasembyeyo okwogera nga tannawambibwa. Yagambye olutalo lwaliko lwa kuyigga Muhoozi kumusaavinga nga gwe musango gumuvunaanisa. Baffe nga baliruzire tujja giraba nga babaleese wano. Naye na application gyataddeyo kati olusozi gambalaga leero olutalo luliwo lwa kuyigga Muhoozi kumusaavinga application. Bamuwadde ennaku 7 yeewozeeko. Justice Baguma agambye nti Muhoozi Kayine Rugaba alina okwewozaako mu nnaku 7. Kakati olutalo lwe tulina nti olwaleero n'okutandika olwaleero tulina okufuna summons zino oba notice of motion tunoonye General Muhoozi wonna waali. Kyemuwuliddero ni kiza kyabadde asaba omulamuzi atuyambeko okutugondeza ku mulimu ogw'okuyigga General Muhoozi Kayine Rugaba okumusaavinga wamu ne bali ba Lieutenant Kano ne Kano ato ne General ye mwangu uyu tujja genda oli ku kyemba zetu musaavinga ne bana abasaka lusozi lwe tuliko era ogwo mulimu tugenda kugukola okuyigga General Muhoozi wonna waali tumuwe empapula ajje yeewozeeko. Ebirala tujja bibabuulira nga amaze okuteeka mu defense ye ebigenda okuddako. Kati awe tuli naye n'ekirala twagala mukulu Justice Baguma fixing a bail application. Muwulidde tumusabye ne tumugamba fixing a bail application. N'agamba ajja kutuwa olunaku ne lutuwadde. Dr. Besigye yakamala ennaku 572 mu komera wamu n'Obedi Lutale. Twakaleeta bail application zinya tezinnawulirwa. Application yeyo ebaddeyo okumala ebbanga twagiteekayo lwaki mwami Baguma agaana ogifixinga. Eyo nayo tugenda giremerako afixing a bail application na yeewulirwe nga tetunabagenda ku musango. Kisembayo kwe kugamba nti badde n'abajulizi 2 jetiko balimbye bali around bali wano baba kweseewa tubadde mu court babuuza waliwo abajulizi mu court. Justice Baguma badde alina okubuuza nti bali ludda wa abalabeko. Teri alabye ku bajulizi be bagambye nti babaleese mu court. At least tulinze basituke mu audience tebasituse mpozi nga baba kwese mbulu ate court teyinza kukkiriza nti okweke omujulizi around tewali wano bisenge. Buli court chamber zirimu omulamuzi buli kasenge kalina mpozi nga babadde mu buduukulu wansi. So Erias Lukwago bimu ku bigambo byasembyeyo okwogera era nga ategeeza nga bwe bagenda okuyigga n'okusaavinga General Muhoozi Kayine Rugaba ku musango guli gwengezeza kugenda maaso n'okuba nga nkunnyonnyola ebiddiridde ge magye okusalako amakaage n'ogenda maaso n'okuba nga bamutwala era ekifaananyi ekyo kye kizzeemu okufuluma nga balaga nti bw'atyo bw'afaanana era ebigambo ebyo ebitambuliddeko nga biraga nti kati ye bali mu kumuyigiriza Luswayiri nga bwe bayigiriza Edi Mutwe olulimi olunyankole. Kakati beno abamu ku bantu mikwano gya Erias Lukwago baliko bye ononno njagala mumukuwe alinga agamba nti ye yakabiraba era alinga agamba nti gavumenti yakatandika okukola bino. Gavumenti ebintu byetandise okukola nga yakalayira bikyamu okutwalira abantu mu drone. Nasibwe gusoose tukubiriza ebitongole bya security bibeere byetengeredde kubanga batutte Lukwago babadde muleeya ne kooti zeetengerere ng'essiga eddamuzi omuntu bamututte ki bamutwalidde ki ne katugenda kunoonyezaawo Lukwago waali kubanga drone abamututte bali mu ngoye za leeya bambadde nga bwe nnyambadde. Tunaamanyira wa mu Uganda yaffe omubi n'omulungi tukivumira Mwami Museveni ne gavumenti n'amasiga amalamuzi n'ebitongole ebikuuma ddembe muveeyo tubadde tujja tuvumira drone nga bakwata abawagizi b'ebibiina ebyenjawulo kati batandise okukwata abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo. Ffenna ab'oludda oluvuganya gavumenti tuli mu nnaku era tuli mu kwekaabira tikyannaku olwaleero gw'ojaganya tigundi bamututte oba ki ne tusaana tubeera omuntu omu nga bwekikwatako kibiina gundi kiba kikutte ku kibiina byonna. Bannabyabufuzi bonna
tetuli steady era tetuli safe kubanga essaawa yonna batunona akantu konna nga ddala bayise mu mateeka ne bayita mu mateeka mu process n'agenda ku side n'agenda wawa omwagale naye okumutwalira mu drone nga baba batwalidde mu drone babatulugunyiza kinene nnyo tukivumirira ne sekuvumirira. Kati nno ng'abantu nga mukyagenda maaso n'okuvumirira ekyo era n'okutegeera nga mulinga abaakakitegeera nti abantu babadde bawambibwa, njagala okutegeeza nti ate ye ayogerera ekitongole kya poliisi eyandibadde awa update n'okunnyonnyola eggwanga lwaki kino kyapeninga era lwaki kino kiri bwe kityo. Ye avuddeyo n'akabatema n'ategeeza nti ye bwe bibeereddewo abadde talina na kye yategedde okuggyako kati mmwe mulimu kubimugamba. Somebody has talked about the arrest of the Lord Mayor former or emeritus, Honorable Elias Lukwago. I'm not aware, but in the event that I get more information about it, we can always share it. Yeah. Ye mwogezi w'ekitongole kya poliisi amanyidwa nga Kituuma Lusoke yakabatemeddewo n'ategeeza nti talina kyamanyi era ebyo bye mwogera tagenda maaso na kubanga ate abitegeera. Kakati njagala nkutwala mpola mpola ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba byongera okukonfaminga nti zino ensonga bwe ziti bwe ziri nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agambye. Tweets nnyingi nnyo ngera zikusomera nga bwe ziri mu ddakiika ng'emu bbiri then nzije ate tubeere nga tutambula. Wano yagambye this one will learn Kiswahili, nti ono ye agenda kuyiga Luswayiri teriyo kirala. Yayigiriza Edi Mutwe Olunyankole n'ayigiriza abantu abalala ennimi nga bwe ngoziwulira. Kati yagambye ono ye agenda maaso na kubanga ayiga Luswayiri tagenda kumuyigiriza Lunyankole. Byabadde bigambo bye yatwitinze yabitadde ku mukutu gwe ogwa X era ne bigenda maaso n'okubanga bitambula. Wayise eddakiika ntono nnyo ba seconds ntono n'addamu n'ateekayo tweet endala. Yagambye I have captured a fool and taken him to the basement. Ndoza kino kye kyasoose. Yagambye maze okuwamba omusirusiru era mutute mu basement. N'agattako ekirala nti ono ye agenda kuyiga Luswayiri, sigenda musomesa Lunyankole nga lwe nasomesa Edi Mutwe. Ono ye agenda kubeera nga asomesebwa olulimi Oluswayiri. Teyakomye okwo, yagenze maaso n'okukola tweet ez'okumukumu endala era yagambye bw'ati mu bino. Yagambye ngu he summoned me, nti yansamoninze. How do you dare to utter those words? Osobola otya okwogera ebigambo ng'ebyo nti onsamoninga? Only Muzeyi can summon me, ti Muzeyi we yekka General Kaguta Museveni yasobola omumusamoninga. This fool will learn the lesson he has been begging for. Omusirusiru ono agenda kuyiga lesson gy'abadde ng'anoonya. N'agamba this one needs diapers. Kugamba ng'alinga nti Elias Lukwago ebigambo ebimu byesittaza kubanga yasoose n'atweetinga n'agamba nti buli luli lwe tumukuba afuka. He has urinated like 3 times already. Biri mu tweet eyo. N'agamba yeetaaga, ndoza kanjogere mu lulimi oluwangu, yeetaaga pampa. Naga we are still warming up the full pictures soon. Nti tukyagenda maaso n'okubanga tumuwoominga, tukyagenda maaso n'okubanga tumukolako ebifaananyi essaawa yonna. Mugendagenda maaso n'okubanga mubiraba naye ng'ebifaananyi byayogerako ono abadde Road Mayor, ono Ssaalongo Elias Lukwago. Era ekifaananyi kisoose okufuluma kyekyo nga bw'okiraba. Omukulu bw'ati bw'agenze maaso n'okubanga akifulumya era kisookedde ku mukutu gwe ogwa X n'annyonnyola eggwanga nti ye munnaaye bw'ati bw'amulina. Emboozi negenda maaso n'okubanga ekuwajja. Bannayuganda bali mu kaweefube wagenda maaso n'okubanga bavumirira bino era bangi bakyebuuza bino bigenda kubanga biggweerawa. Poliisi egaanye okubaako kyeyogera era bo bagamba we bibeereddewo mbu babadde tebalina kye bamanyi. Olutalo lukyagenda maaso n'okubanga lugaziwa, ebintu bikyagenda maaso n'okubanga bitabuka okusinziira ku mbeera nga bwe byandibadde bikoma. Kakati njagala okutegeeza gwampuliriza nti bino si gwe mulundi ogusoose. Amaka ga Ssaalongo Elias Lukwago okusalibwako si gwe mulundi ogusoose. Bino bizze byapeninga era nga wewalaba ekifaananyi kya Edi Mutwe nga kimaze okubanga kifuluma nga afaanana mu nfaanana gy'afaananamu kyekifaananyi kya Elias Lukwago ekiri mugenda maaso n'okubanga kitambula ekiraga bw'atyo bw'agenda maaso n'okubanga afaanana. Wabula batugamba former Kampala Road Mayor and senior lawyer Elias Lukwago was arrested at his home in Wakaliga on June 15th by 2026 by armed security operatives. The operation, widely reported to involve the Special Forces Command, saw operatives scale the perimeter wall of his residence after he declined to open the gate. He was subsequently whisked away to an undisclosed location. Ssaalongo Elias Lukwago
international community etandise ogenda maaso n'okubanga etegera emikutu egy'enjawulo gigenze maaso n'okubanga girina bye giwandiika yeno Moses Kainerugaba akyatwitinga era ebigambo bingi nnyo byagenze maaso n'okubanga ayogera n'ekiwandiiko ekyavuddeko obuzibu nakyo tukiyinako wano kopi era babadde bakiteeseteese ndowooza nakyo nkikulageko ko wano katono nga bwe tugenda maaso n'okubanga ate tweyongerayo omukutu gwa Red Zone TV ate n'abakubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ekiwandiiko ekyo yeyo court summon evuddeko obuzibu era nga court summon eno yabadde egenda maaso n'okubanga esaavingibwa abantu ab'enjawulo. Ministry of Justice and Constitutional Affairs bo bareceiving copy yaabwe. General Moses Kainerugaba yabadde addako ogenda maaso n'okubanga receiving copy ye era nga babadde bagiwandiiseko ebigambo bino notes of motion brought under articles 8A, 17, 20, 21, 22, 23, 24, blah 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 n'endala ezigenda maaso section of the Judicature Act, Chapter 16, Section 3 and 16 of the Prevention and Prohibition of Torture Act. Zino zabadde ensonga buno buwaayiro obw'enjawulo obadde bugenda maaso n'okubanga bulabula engeri gye bagenda okuvunaanamu omukulu ono emisango egigenda maaso n'okubanga gibadde gisuubirizibwa okuba nti tasobola kugiwona ng'okuggyako okubeera nti mutabani wooli ate simanya be bali muki simanya biki naye otherwise gino misango kyekiri kye naggambye nti international community naddala ICC bakyagenda maaso n'okufuna obujulizi obuwererako ddala. Take note that this honorable court will be moved on at the 30th day of June 2026 at 11 a.m. In the 4 afternoon, also soon thereafter, as counsel for the applicants may be had on an application for declarations. Wano babadde bawadde order ba court kututwalinga court order babadde basamoninga omukulu General Moses Kainerugaba ajjagene maaso n'okubanga abitebya mu maaso ga court agambye nze sina gagenda mu court Lukwago agenda kunsamoninga kati ye gwe mba nsooka okuleeta wano annyonnyole ate nga annyonnyola ali ku mpingo. Ssaalongo Erias Lukwago alabiddwako agenza okuddamu okulabika nga musajja atubwa atyo bw'agenda maaso n'okubanga afaanana. Medard Lubega Sseggona aliko byayogedde byenjagala owulire oluvannyuma nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Bakadde baffe abaaliwo batugamba nti ne ku mulembe gwa Amini ebintu bino byaliwo era byakolebwanga. Tusaaliddwa nti nno naffe tujja kutandika okunyumiza abaana baffe nti ne ku mulembe gwaffe ate bibuzeemu okukolebwa. Of course nga tukaaba tujjukira abantu bonna ababonaabona mu mbeera efaanana bweti. Waliwo abatalabika Bakibalama, Baddamulira n'abalala abaasooka okubulawo olw'ebyobufuzi. Batugambanga nti olw'okuba baali bavubuka abalina amaanyi amangi abakozesa amaanyi amangi ag'ekifuba nti baakikola okubakkakkanya. Naye kati ne basajja bakulu abatakozesa maanyi naye nga bakozesa bwongo nakyo kizze. Kati tetuyinza kumanya oba ggwe oba nze ani addako kyamukisa mubi. Twandisabye abakulembera ensi eno batukolereyo ekikolwa kimu bwakiri ekyekisa ekyokuzzaawo enfuga y'amateeka. Ebyenjigiriza bwe bigootaana omuntu asobola okutunda ekibanja n'atwala omwana mu ssomero lyalowooza nti ddungi oluusi n'ebweru wa Uganda. Ebyobulamu bwe bigootaana bibadde bigootaana abantu betulwazizza ne tubatwala waakiri ebweru wa Uganda nga tutunze ku byaffe abo abasobodde okwesobola. Naye enfuga y'amateeka bwefa tewaliiwo gye muginoonyeza. Ennaku zino obulamu tusobola obunoonyeza India waakiri babbe ssente z'eddagala. Amasomero tusobola okuganoonyeza e Kenya n'awalala waakiri babbe ssente ezo. Batubbeko ebintu ebirala byonna naye tebatubbako bwenkanya na nfuga y'amateeka. Era Omuganda ow'edda yagambanga nti mugwanya bw'alifa buli alikwata ku munne alittamutte alituga mutuge. Mugwanya ng'omulamuzi wa Buganda omukulu ye yabeeranga akabonero k'obwenkanya mu nsi. Ng'omuntu yenna bw'aba ayina kye yeemulugunya ku munne agamba nti embuga z'amateeka zitutaawulule. Naye bwe kibeera nti n'okugula looya gufuuka musango eriyo yamuguze ne looya gwe baguze naye n'aba ngazzizza omusango, ekiseera kijja kutuuka
nga n'okusomesa omwana wa Besigye ng'oli musomesa nagwo musango. Ekiseera kijja kutuuka nga n'okujjanjaba Besigye ng'oli musawo nagwo musango. Ate n'ab'amakomera ekiseera kijja kutuuka nga n'okuggalira Besigye mu kkomera lye baakukwasa okukulembera nagwo musango. Bakubuuza lwaki Besigye gwe twakukwasa tannafa. N'olwekyo twesabire kubanga akaseera ko kazibu. Lukwago bamanyi waasula, bamanyi waakolera, basobola okumunoonya, basobola okumuwandiikira ebbaluwa ne bamuyita. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo. Naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.